Weewaawo mu ddakiika eno yennyini mbeera nga nziguse nkutuseeko agali mu nkuba ate ng'agaliwo si malala be baana balenzi abamanyiddwa nga Madrat ne Chiko nga bano bannakatemba osobola okubayita ba comedians abavuddeyo bwe batyo ne babeera nga balaga obutali bumativu olw'ekikolwa abayimbi kye baakoze. Singa tujjukiramuko ennaku ntono emabega ziringa 3 awo omwami amanyiddwa nga Chiko bw'atyo yaviirwako maama we n'aba nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno era bw'atyo yatwalibwa Emityana n'aba nga agalamizibwa mu nju ye ey'olubeerera. Wabula ate ye avuddeyo ng'ali wamu ne munne amanyiddwa nga Madrat bwe batyo ne balaga nti abayimbi ekikolwa kye baakoze ekyokuba nga tebakubagizaako ku munnaabwe ono munnange kibi nnyo nnyini ddala era bagamba nti abayimbi tebasobodde kubaayo mu kuziika ne basobola okuba nga ate bakigumira ate ng'abasinga tebasobodde wadde okubasindikira ka message okubakubagizaako nti oba okubagamba kuba munnange nga kitalo nnyo ekyamaama tebaakomyawo n'akasimu wadde okugamba nti bakawulugumye. Omuweereza wo simulala yenze Fifi Jedanis ankangamba nti okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala gwe okubeera wano okuwaayo obudde buno obeera wano ate nga naawe atanaba kubanga osubscribinga mukwano linnya mbulinnyawo mu kagambo subscribe ate nga naakadde tokeerabira obeere ng'otwegattako butereevu. Abaami bano bwe batyo basinzidde ku mikutu egy'enjawulo ne bategeeza nti ekikolwa abayimbi kye baakoze munnange si kirungi olw'ensonga nti bo baba babeereddewo mu buli mbeera yonna gye balaba. Bagambye nti bwe bafiirwa baziika, bwe babayita mu vidiyo zaabwe munnange bakiika ne bababeereramu, bwe babagamba nti babasabye bu challenge munnange babukola, ennyimba zaabwe ne zisobola okuba nga ate zitambula. Bwe baba ne bu birthday party nabo babakubira abayimbi bwe batyo ne basobola okuba nga ate babeerawo nga basanyufu. Naye ate ekikolwa kino ekyokuba nga omwami ono yafiiriddwako maama we ne batatuusa wadde okusaasira kwabwe munnange kibakoledde ddala bubi era bagambye nti bennyamivu era nga olabira ddala boogeza nnaku na nnyiike. Naye ate kyenjagala okugamba nti munnange ekintu ekyo kiruma era singa tujjukirako n'omunene big size bwe yafiirwako mutabani we amanyiddwa nga Shortcut bw'atyo yavaayo n'alaga okunyolwa kwe yalina eri omwana muwala amanyiddwa nga Rema n'amakulu okuba nti yali amanyi Shortcut naye ate n'atabaako wadde ka message kamuweereza wadde okuziika wadde omukubira ku ssimu wadde okumuceekingako mu biseera bye yabeerera nga mulwadde. So ekintu ekyo kiruma nnyo kirumira ddala munno era omuganda yagera n'agamba nti munno mukabi ye munno ddala. Kakati bano basobodde okuba nga bakiraba nti abayimbi abamu munnange si bannaabwe olw'ensonga nti babaagala mu biseera bya ssanyu byokka naye ng'ate awo olina okutegeerera munnange. Jjukira tulina akaseera kano Mukama ke yatuteekerateekera ke kaseera ak'okufa, tetujja kubeerangawo mu ssanyu lyokka, tusuubirengayo n'akaseera bwe katyo. Naye munnange bw'oba tosobodde kuziika munnange munno munyige mu kasimu munno mukole kye muweerezeeyo ka message. Abayimbi temuva ku social media, muweerezeeyo ka message nga bosobola omusindikira message ng'omusaba ajja featuring mu video yo ng'omusaba kukolera challenge kyandibadde kyangu nnyo n'oba nga ate munnange omukubagiza okusobola okuba nga ate naye amanya nti munnange gundi ono naye anfaako bandowoozaako. Kya buswavu nnyo naye kyekyo kyennyini kye basobodde okuba nga bakola. Weewaawo tetusobola kuba nga tetusalira buli omu musango bwe bamanyi ensonga zaabwe lwaki munnange tebasobodde kuba nga bakikola. Mbadde Fifi Gye nga bulijjo okuba nga nkuweereza ate nga nkusaba oyitireko ku channel ya mwana muwala amanyiddwa nga Clara Clary bw'otyo obeere nga onyumirwa empeereza ye musufu okukamala. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.